tuza okubuuza ku nsonga z'omugenzi Paul Job Kafeero. Okusookera ddala abantu baagala okutegeera wategeera otya Paul Kafeero? Mpozi sibadde wakuddamu bintu bikwata ku muganda wange, naye olwokuba nti a lot is going on ku bintu ebiri mu mawulire newadde nga bikwasa ennaku, kubanga ekiseera kino Paul Kafeero ffe tubadde tugezaako kumujja ku mitima tumanye nti awummudde tusinkaneyo era nga bwe yatugamba, naye kikwasa ennaku nti abantu abeeyagaliza ebyabwe omululu gubasingidde ekitiibwa kya Paul Kafeero n'obuntu bulamu bwe yalina n'eddiini gye yalina n'ensomesa gye yalina, nti naye sikyewuunya nti bino byonna bye mulaba ebigenda mu maaso mu mawulire Paul Kafeero yabimanya era yabiyimba. Buli luyimba lwe lw'oteekako omanya nti ebintu bino ye ng'omuntu yali ayolekezeddwa nga abimanyi, kubaza ennyimba ze yaleka nga ebintu byayimba abantu okuba nti abantu b'ensi bwe batwefuulira. Nze Paul Kafeero, nze ndi musajja wa nkima, okimanyi, era namumanya nga nkyali mwana muto, nasulanga naye nga muganda wange, era buli we yavanga nga ntambula naye, nti nasoma nga nsoma naye, awasizza nga ndi naye, afudde nga ndi naye. Twabeera nnyo emaganja awo, ne tuva emaganja twamalawo emyaka mingi, ne tuva emaganja ne tudda ekajjansi wali erweza, era nakati gye nkyali nawadde nga nafuna ewange. Naye bikwasa ennaku nti abantu bo mu kifo ky'okuba nti bakola ebintu ebyabwe bataddewo embeera eyagala okutwala okumalawo ebintu bya Pawulo nga beekwasa abaana, nti ebintu ebyo byajja nga bitandika n'ensooka mbyewala, naye essaawa zino njagadde ntangaaze abantu. Paul Kafeero mu kufa, yes, Mukama nga amujjulula, yafa yanfiira mu ngalo, bamisaaki bakimanyi twali nabo, mukyala Robbi Nabisirikirwa yaliwo, naye saalaba ku muntu wa Pawulo oba muganda we kuba abo abasaidi abayita baganda be ajja mu ddwaliro. Era tewali muntu eyeeta muganda wa Pawulo Kafeero nga bwazaalibwa ne taata we eyaziika Pawulo. Naye okujjako nabalaba mu ntalo, kituufu nti mu kufa nga Pawulo alaba obulamu nga bukendedde, eyankwata mu ngalo bw'ati, ne twogera ebintu bingi, era najjayo peeni, Robbi naye yagireeta Bisirikirwa, n'olupapula n'awandiika kyeyayita eddaame, naye olw'okuba nti yali mu bulumi nti teryamalayo bintu bingi, kuba nina ebintu bye namubuuza, naddala yaŋŋamba nti talina mwana gwagenda kugabira bintu bye. Omwana yenna bwe galiba nnyumba aliva nga gy'avudde alijja n'awummula, bw'amala n'agenda. N'agamba nti entambi z'endese nkoze bye bijja okuba byenze mbalekedde zibalyowenga emyoyo. N'agamba nze ekyobugagga kye mbadde nakyo mu nsi ye gita yange, era n'andagira nti bwe batubanga tumuziika ng'afudde bagiteekeyo mu ntaana, era nakikola. N'afulumya n'agamba Robbi asooka afulumemu, n'aŋŋamba nti nze bwe mba wakulekera bintu byange, oyo omukyala wange kasita akyaliwo Bisirikirwa ajja birabirira, naye ng'abaana bange bwe bajja babeerawo, ayagala n'agenda, ayagala n'abeerawo. Lyali liwandiike bulungi nnyo, era abafamire bakimanyi nga ensasagge ze ngenda okugamba twatuuka paka wa Administrator General nti bwe tumala okuvaayo okuziika tugenda okutuuka ewaka nga tuvudde ekyaggwe Masaaba, nga ttiimu evudde e Makindi ey'omwami oba akyaliyo oba yafanze kuba sikyamanyi, omuzeeyi yali ayambala enkofiira ey'abasiraamu, omuzeeyi Naŋŋanga, ng'ayungudde ttiimu y'abatabani be bonna n'ab'oku kyalo nga bazze kutandika kusula mu nju ya Pawulo, era nga bagobamu abaana Baswazi, Bannagawa, Basaimoni, nga babagobamu mu nnyumba nti tebalina kubeeramu, nga taata w'omugenzi alina obuvunaanyizibwa okuteekinga over ebintu ebyo. Naye ate nga nze Pawulo mu ddaama eryo lye yankwasa yali alaamidde Simon, mutabani we Simon, okuba nti yabaamusikira akumekume banne. Twalina olutalo lw'amaanyi, ekyannyamba ebiseera ebyo nali nkola ne General Tinyefunza
naleeta security nendigezaako okulaba nendeeta poliisi y'ekajjansi nenyimbula abantu b'okulweza bajulizi baffe ne bakwata emigo ne babagamba tugenda bakuba muve mu nju ya Pawulo kuba Pawulo yali muganzi nnyo ku kyalo ng'abantu bamwagala nnyo ate nga muntu mulamu. Olutalo lwamala ndowooza ennaku nga 3 bajja balumba, kwaliko n'omwami oyo eyabavuganga yali yawasa mu famire eyo mwami Dubai, ne bajja era ayinza okuba omujulizi. Olutalo ne lubeerawo nnyo mu maka ga Pawulo, bintu ne byogerwa. Naye kyannuma nti mu wiiki eyo olutalo gye tuziise nga ebintu bya Pawulo bifuluma bufulumi balukola ki? Mwalimu seeti z'ebyuma, mwalimu ki, mwalimu ebintu eby'ebbeeyi, naye nga beeyita aba famire ye bali mu kutwala bintu. So kitegeeza ki nti olutalo lw'ebintu terutandise kati. Kyova olaba nti nze abaana ba Pawulo yese bakyala be nabalabanga era n'abaana mbamanyi abamu abakkirizibwa n'abagaanibwa, naye nze ebbanga lyonna buli mwana gwe naaba mbadde muyita mwana, naye era kyemmanyi abantu abeeyagaliza ebyabwe be babaawuddemu nti ate babakebere endagamuntu. Naye nze olwokuba siri munnasayansi sisobola kugamba nti nina gwe ŋŋamba nti ono kuba saaliyo mu bakebera nti ono wa Pawulo ono si wa Pawulo. Nze buli mwana gwe bangamba gwe yali aŋŋamba nti ono mwana we nakati nkyamutwala nti mwana we paka nga abasayansi bo bakoze eki bye bakakasa. Naye nga muntu ategeera tolina kumala kuziikula muntu olyoka omanye obutonde bwe. Omuntu tazaalibwa yekka. Eriyo mwannyinaffe Nagawa, eriyo mwannyinaffe Nantongo, eriyo ssenga wa Pawulo eyamukuza. Pawulo takuzibwangako wadde taata we oba maama we, yakuzibwa ssenga we bamuyita Grace, era azaala muwala we bamuyita Immaculate era bwe twabeeranga ewaka. So Grace omusayi gwagukwatanga ogwa ssenga ogw'abaganda be waliwo omulala Joseph gwe nalaba ku TV basobola omubujjako omusaayi. Oba bwe bagamba nti oli taata we ne taata we bayinza okuziikula taata we n'otaziikula ate muki n'otaziikula kitiibwa kya Pawulo Kafeero. So kitegeeza ki nti bano bataddewo enjawukana mu baana nti abamu bano bali bati bano bali bati basobole okutuukiriza kye baagala. Naye nga mu nkomerero ya byonna nkukakasa nti kigenda kubeera kugabana bintu na kutunda bisigaddewo. Enju yatundibwa saagimanyaako, naye mu kutundibwa ekyannyamba ngenda okuyiranga era abaana ba Pawulo be bakola ki? Be bagitunda era nga batandise okweraliikiranga famire eyeyita famire ya taata wa Pawulo ng'eyagala kuwamba nju. Abaana ndowooza ne batya. Nze nali bweru ngenda okudda nga baŋŋamba nti enju yakola ki? Yatundibwa. Ne mbaga enju omusajja nga yalaama temutundanga ekintu kye ey'ekajjansi. Ne nnyiiga nnyo, naye olw'okuba abaana bali badde bakuze nga sirina kye nsobola bakola ki. Abaana abakulu naddala nga Nagawa, Swazi, Simon abasinga babadde nga basula na wange. Bonna paka lwe bakuze, Nagawa atuuse kuzaala, bonna nga mbeera nabo nakati nkyabalabirira abo bendabako. Naye ebyange byakomawo nze kasita natwala twagenda wa Administrator General, bonna bayita bamanyi nti nina ekiwandiiko, ne tugenda wa Administrator General nga bonna abakaayana n'abakyala nga bonna weebali bakyala n'abaana. Era nalina omukuzi omukulu Pawulo gwe yankwasa bamuyita Mandeevu, ne muwa eddaama eryo mu maaso ga Administrator General ne tusalawo ebintu nga byalina okuba. Kuba yalimu akavuyo kangi awo ng'ettalo nga famire tutaddeko olutalo lw'amaanyi. Ne ŋŋamba nze kantuukirize ogwange. Ekyannuma nti ne mwana eyali alina okusika Pawulo gwe yalaama mu kiwandiiko kye yankwasa, Simon si ye yasika. So ne mmanya nti kati bano bayina ebigendererwa olw'okuba nti bo beefuula nti bafamire, nalina okurespektinga ekyo. Ne mbagamba nti nze eddaama eryammwe ndibakwasiza wa Administrator General ne ndikwasa mwami Mandeevu mu maaso g'abakyala ba Pawulo, ebyange ne bikomaawo. Naye of course nasigala nga monitoringa nga ndabirira abaana ng'omukulu bwe yaŋŋamba obbakuza, era abaana mbakuzizza. Ne nsobola nti nakuuma ennyumba eyo ne yali yandibadde yatundwa nadda. Amataka n'amaploti gonna byandibadde byaggwawo dda. Era we neebaliza Robina, kubanga Robina oyo teyazaala mu Pawulo, naye yagezaako nnyo nga nwana naye nga mugamba Robina oli abadde bbaawo, tokkiriza bintu bya bbaawo bya kutwalibwa bwe bityo. Kuba ne bwogenda okukebera ku ndagaano zonna kazibeeza mmotoka kazibeeza amataka nabeerangako n'omukono ku myaka emito egyo. Kitegeeza yali anneesiga nnyo kuba twasulanga mu nju abantu aba babiri, kabe muyimbi kababe baluuna kababe bamayinja bakimanyi bajjanga ewaka
ngera batusanga tuli mu nju babiri. So kitegeeza mba mmanyi bingi nnyo ebya Pawulo okusinga nabo abeeyita ab'eŋŋanda ze. Njagala ekyo kyatwogerako ku nsonga z'ebyobugagga ebyagalwa gwenga bw'ogamba ebiyinza okuba nga bikayanira olwaleero. Yaleka ki by'omanyi? Asitira nnyo kwagala ku disclosinga bintu ebyo, naye of course amaka gabamu ebintu bingi, amataka gaaliwo, naye nga nkubuulira nti era abantu nga beerimbika mu kubeera nti famire ebisinga bye twali tumanyi ne bye tutamanyi ebisinga byaggwawo, naye nga bikyaliwo ate nabyo kati baagala bitwala. Kuba mukimanyi bulungi kati ng'e Pawulo yali yaziikawo ssengaawe gwe yali ayagala ennyo, mwawulirako emabegaawo, era abeeyita abafamire bajja ne baziikula ssenga ne bamutwala ebbira ne bamugyawo. Pawulo n'asigalawo yekka, ne tulwana nnyo nga naye baali bamugjawo. Era Robina ne muyita kuba ffe twazimba akayumba, Robina ateekamu ssente nateekamu ssente okuzimba ennyumba Pawulo mwali. N'omuzungu omukyala waffe yali omuzungu naye n'alinnya n'ajja n'agamba lwaki baagala mukwano gwaffe mukola ki okumugjawo, n'asigalawo. Naye kati nze nkimanyi ddiiru eno eriwo nti bagenda kugamba nti baagala omuziikula naye nga baagala mugjawo bamutwalewa bamutwale ebbira basobole okuyisawo ddiiru yabwe ettaka lisigale nga lyereere. So abatulaba mulina okwegendereza abantu baffe beeyita ab'eŋŋanda nti muleka ebintu byammwe naye ng'oli takulumirirwa wabula alumirirwa interest ze, kubanga tewandibadde ng'esaazi zino okuggyako ng'oli musezi, era nze nabalangidde nti basezi. Mu myaka 13 oŋŋamba otya nti oziikula Pawulo ku kitiibwa kye yalina, ku buntu bulamu bwe yalina, ki kyoyagala ennyo? Ne baba abaana kale kabuleŋŋana abaana bakole ebyabwe, oli bamuleke kuba bye yakola byali bibye, nammwe mukole ebyo. Pawulo teyakuzibwako wa Luganda, Pawulo teyakuzibwako, yakuzibwa mwannyina bamuyita Grace, era gyali mukyala musirise nnyo, n'oyo ssengaawe gwe yali ayagala ennyo, naye nga talina muganda we gwe wali olabye nti ajja ewaka. Era n'abajjangawoko yabafuumulanga. Pawulo yabeeranga na mikwano gye era nga bwe tubeerawo. Walukagga bakimanyi, Bamisaki bakimanyi, Basenkubuge bakimanyi, Beni Kibuuka, naye abantu lwakuba bw'ofa bakwefuulira buli omu ne yeeteekerayo gwa naggamba. Naye ffe tulemera ku ekyo nti tetukkiriza. Era nze sinaba kutabuka naye ke naatabuka abamu nja bakwata mbasibe. Ani asirisa abantu ab'enkizo bweyogerako kulisenga naawe kubanga mu mbeera eno ebaddewo emabega mbadde temwogera nekireetera okuba oli awo bali eri. Emanyi enkola gye bakwatamu ebintu. Nze nga bw'ngamba nti ndi dokita mwe senior lecturer, sisobola kubeerawo nga nzira mawulire, kubanga Pawulo bwe yali ampa eddaame teyali mpeera mawulire, okitegeera. N'ebyo twayogeranga tebyali nga bya mawulire. Nze mba muwa ekitiibwa, naye balibo balowooza baleekaana mawulire ensi ebasaasira ennyo, naye mubasaasira nga banoonya byabwe. Ekintu buli avaayo n'awolereza olwokuba nti kati batemyemu abaana, buli avaayo okuwolereza bajja mugamba oyo mubbi, naye nga ate ffe tulina ebintu ebyaffe. Ffe olw'amannya gaffe osalawo n'osirika n'omala okulaba ekintu bwekikola ki bwe kitambula. Naye olwokuba nti mpaliriziddwa okuba nti abantu ntangaaza, kuba bonna bakimanyi, kabe bakyala ba Pawulo bamanyi nti nze mmanyi Pawulo okusinga nabo abalowooza nti ba luganda lwe. Njagala okumaliriza ne meeting gye tuwulire genda okutuula olwaleero. Ogenda kuva kitundu ku yo kyekisooka ekyokubiri, lwaki olowooza meeting esaanira oba teyandisaanira? Ya meeting esaanira kubanga nze nga bagambye nti wadde abaana bo beetusuddemu ogwajjulube nga bakozesebwa. Abaana bakozesebwa bukozesebwa nti sayidi waliwo emu ne sayidi endala, nti olw'obutaswaza kitiibwa kya Pawulo, obutaswaza muntu oyo n'eddembe ly'abafu, kyandibadde nti tutuula ne tulaba the best way. Baba bawulira nti baagala obagabana bintu ne balaba bigabanye bate naye nga toswazizza muntu afudde. N'olwekyo meeting nja gibaamu kubanga Misaki yankubiddeko, mwami Walukagga ava kunkubira, mwami Ragadi ava kunkubira wano, bonna ngenda kugira ngende njibeeremu era mbatangaaza. Ate nga bakakasa nti kye mbabuulira ge mazima era tewali ayinza kuvaayo nampakanya kuba buli kimu nze nkimanyi.